basaba ne bannyabo abantu b'omuluka guno Bulando manye abeeka abagabo Serinnya Bulando ne Kayijja Kibindi we muli wano ng'ogyeko abatonotono abaanonyeeko ababaka wali abasinga obungi mwasigadde wano nga mutudde nga mulize abantu bemwagala kati no basaba mu ngeri y'enjawulo n'akalulu n'engalo ez'omwambuka mwanirize pulezidenti wa DF mu ngeri y'enjawulo obwewammwe ate wammwe ddala temulinayo mulala abakuno bazukulu b'abafumu Buganda ate jjajjammwe obwedda mbalabaawo mwebali kumwagala ebbanga lyonna njagala okusanyukira ebigambo ebyogeddwa mu muganda waffe ate ssentebe w'ekyalo kino mwami Matokose bwebale nnyo okutwaniriza n'ebigambo byoyogedde abakulembeze abali ku LC ez'enjawulo ezikola omuluka guno tuli nabo wano basebo ne banyaba abali temuli tuli basanyufu okuba nti musse wano okuwuliriza ebigambo byaffe okutwaniriza ndaba oleka abagabo banaye tusanyuse nnyo n'enjabo sebo mukadde wange mwami Batubeewa muwonge webale nnyo okubeerawo kumanyinga omusajja owa NRM naye ate era omutaka obuvunanyizibwa ebibiina byaffe by'obufuzi ezo langi naye okutegeera ate kyo kyabuntu sema webale nnyo naye ate nga mumanyi oli muwagizi w'abantu abateeketeeke sema webale nnyo bali ddala basaba ne bannyabo abantu b'omuluka guno mwebale nnyo ebbanga lyonna okutwagala n'okutuukiririza ekyo mubadde mukikola kubeera simusuuse mwebale nnyo okutugobereranga naye n'okutuwanga ebirowoozo ebirungi omuluka guno gwa nkizo gye tuli ti temutukwenyakwenya bulijjo kye mwogera kye mulaga kye mukola tweyanza nnyo tweyanza era naffe mu bwesimbu twagala okubawanga obukulembeze ekiseera kyonna obutaliimu bukuusa twagala tubakulembere nga titulina bukuusa bwonna tubakolako manyi bulungi ebitundu byaffe by'ekibuga Masaka ebirina ebizibu ebyenjawulo omuli n'obbula ly'amasannyalaze mu bitundu ebimu omuluka guno mulimu ebitundu ebitalina amasannyalaze aneeka abagabo wansi eyo okolaki omutadde naye ku nsonga y'amasannyalaze njagala okwebaza ababaka ba paalamenti ku ssente ezaabwe ez'omunsawo batuweereza abakugu b'ebyamasannyalaze abasaveya ne bajja balambula ebitundu byaffe muno era lipooti nekolebwa buli ekyetaagisa ekikwatagana ku bwetaavu bw'abantu by'amasannyalaze byatuuka mu minisitule gyebiri e Kampala ababaka baffe babadde bakikola ntakera okulinnyirira minisitule y'ebyamasannyalaze okukakasa nti eyongera okutambuza amasannyalaze mu bitundu byaffe by'ekibuga ebitagafunanga obubadde okukola era ne kati nga tumaze okulonda ekyo kyebagenda kutandika nakyo balabe nga bakikusa abantu baffe bafune amasannyalaze ekyenguudo basaba ne bannyabo enguudo zammwe tufubye okuddaabiriza naye obwetaavu omuluka guno gw'amaanyi kubanga omuluka guno okufaananako n'egimu emirala egy'Amasaka City tebalabanga ku koolaasi omuluka naye nga koolaasi alituuka ekiseera kyonna kyokka kye munoonya ogyeko koolaasi mwagala nguudo ennungi eziyitikamu bwe mufuna ezo mujja kubeererawo nga kulinda ate ebisingaako naye njagala okubategeeza nti ku kintu ky'enguudo tubadde tubafaako
era nga n'omulundi ogwasookera ddala ekisanja kino nga mumaze okutulonda ababaka baffe owekitiibwa Mpuuga na Bridget Kakande baatuwa ssente etuggulawo oluguudo oluyita eri Bulando Jjogoli awo oluguudo olwo ne baalutuggulirawo ku ssente zaabwe. Sebo mwebale nnyo kubanga ezo ssente zaali za gavumenti zaali zakusawo. Ate kati tugenda kubaggulirawo oluguudo okuva wali mu mugga Bakyumbira oluwetayo e Kayijja okuyita owa Mwami Waliggo tulwetoolooze lukome olutuuke e Kayijja wakati mu Sitenseni. Oluguudo olugenda kukolwako mu myezi si mingi 2-3 tutereeze bulungi nnyo abantu bawo nabo tube nga tuguddewo. Ekirala basebo ne bannyabo obwetaavu bw'enguudo mu kitundu kino eky'Ekaabagabo tubumanyi bulungi era Kaabagabo tujja kumuggulirawo oluguudo naye oluguudo lw'Ekaabagabo ate olwonse nja kuba sikyali ku divisioni yiga yajja okubeerawo naye nga tukolera wamu mufune oluguudo okuvaawo okwetoloola ekyalo gende lukyabuze mu Lukeeri nga lugguddwawo bulungi lunene bulungi tukola mita 8 tukole tutekeko ebigoba tubatereko balamu ekyalo ky'Ekaabagabo nakyo kifunewe kisiza enteekateeka eyo tukola ki tugirina abasebo ne bannyabo. Basebo ne bannyabo njagala twebaza ababaka ba Paalamenti Joshua Matasi Mpuuga ne Bridget Kakande agenzi ne kutambi omubaka Juliet Kakande ensonga gy'ayogeddeko eya CD School simanyi oba mugitegedde bulungi naye singa mugitegedde bulungi mwali gikubidde nnyo mu ngalo ne kasooke nyinyonnyoleko oluvannyuma munaazikuba. Abasinga wano mu muluka guno sirowooza nti mulimu essomero lya secondary erya secondary erya gavumenti temulirina ate omuluka oguddako gwe Mazinga waliyo secondary school ya gavumenti sirowooza nti waliyo secondary school ya gavumenti e Mazinga naye ne bw'okwata wano n'ogenda mu kitengeeza temulimu ssomero lya secondary lya gavumenti teririyo. Kakati basebo ne bannyabo ekyo ekigenda okukolebwawo ebujja mu luka gwa Nnyendo naye nkingisi za Bulanda bagenda kuzimbawo essomero lya secondary okuva ku kibiina ekisooka okutuuka ku ky'omukaaga sinya tusinya sasa nga ya gavumenti awo nga ku kereziya y'ekisomesa ekyebujja oba bamanyi ewakisiga awo bemabega weligenda okusimbira ekifo ekyo Nnyendo Mukungo yali erinawo eka z'ettaka 3 ababaka ba Paalamenti nga bakozesa obumanyirivu bwabwe nga bakulembera obukitiibwa Mpuuga ne bagenda mu gavumenti ya Uganda nga bagabana amasomero ga CD School nabo ne bagamba nti gaffe twetaaga CD School era bwe batotuwa baffe nabaayitaza kukkiriza balina kuzifuna gavumenti nekkiriza okutuwa CD School naye nga yeetaaga eka z'ettaka 5 kweyina okuzimbibwa ate nga ffe tulina meka 3. Divisioni yange gyenkulembera n'olukiiko lwange oliko sipiika ne bakansalazi n'abasajja bakivumbi netugamba nti tetuyinza kufiirwa CD School tujagala wano ebujja tulina eka 3 katunoonye eka 2 netugula eka 2 ebujja netuweza eka 5 essomero eryo ligenda kuzimbibwa okutandika n'omwaka ogujja ate bazimbira omwaka bazimba mu 2016 bazimba 2027 liggulwawo. Basebo ne bannyabo muyinza okubanga temuteebereza mugugu kugenda kubanga gubatikkuddwa abantu bawa omwana okugenda mu secondary eya gavumenti ekisooka secondary eya gavumenti erimu enkola eya USE nga bwolaba UPE akasente kemujjanga okubanga musasulayo katono
okufaanana nga abasasulira amasomero ga UPE agaliwa ate abaana bafuna ebyenjigiriza. Kati mufunye ebintu nga bisatu. Ekisooka, mumwe mu famire zammwe mulimu n'abaana be mwasomesa nga basoma busomesa naye tebalina mirimu. Kati emirimu egisooka gigenda kutuukaawo. Teri secondary school ng'eyo ejja nga tesobola kubeera nga basomesa ba secondary bawera 30 kuddawo. Naye n'abalala bakashiya ba accountant beetaagibwa abagenda okukola nga babaasa, abasawo bannansi n'ebirala n'abakola ku gate kyokka n'abafumba biyungu babeetaaga ate n'abeera. Kati basebo ne bannyabo, ekikolwa ekyakolebwa ababaka ba paalamenti okutufulira essomero eryo mukikubireko mu ngalo bakigazi. Abakitegedde mukyongere engalo manyi mbala siba kyekasanze kulambe. Mwategedde amawulire ge tuleeta kakati basebo ne bannyabo, ebyo ebimu bibala bye tufunye abakulembeze baffe abakulembeze baffe. Olusozi lw'Ebulando olwo waggulu wala muteeka kandi ekyayogeddeko kituufu. Oweekitiibwa Mpuuga ne banne abaka ba paalamenti baafunira Masaka City ssente obuwumbi 18 okuzimba ekisaawe kya Masaka Liberation Ground ne ssente ziri mu buwumbi obulala nga 2.5 okutereeza amasomero Kaddugala, Kayunga, Kijjabwe. Mulowooza nga Kogaseneza City School basobola okulemererwa okufuna ssente ezigenda okukulaakulanya olusozi olwo lufuuke entabiro y'ebyemizannyo mu Masaka ne Uganda yonna. Ebintu ebimu muteeka okukuba ttooki erengera ewala. Bulando ng'olusozi olukulaakulanyiziddwa okusinziira ku birooto n'ebigendererwa, awo waliwo ettaka zirimu acres nga 20 okuyibwa Kasasiro. Twagala tubatikkula omugugu gw'okuyibwako Kasasiro nga tunoonya ettaka ddala. Omubaka kyabadde ayogerako wano, Kasasiro akyusibwe ayibwe wala. Kye twagala okukola n'ebyenjogera ninga ayogera ebyokumwezi mubitegeera.